kyentegeeza abantu bange lwaki nayingira politics. Nayingira politics olw'obulumi n'okwagala kwenina eri abantu bange awabuzi bange bandese bandabidde banderedde abaana. I have a family just because of them. Because nze nayingira music industry yali mwana muto, I was just 16. So nayingira lwa bulumi bwe nnina olw'ebyo ebintu bye ndaba oba byenzize mpitamu n'awabuzi bange bayitamu. Eyo so lwaki nayingira politics. Kakati ekyokubeera nga nayingira politics tekinzigyako mulimu gwange. Ndi mukyala muyimbi alina okulabikira mu sekita yonna ng'omuntu yenna ali eyo. Oba olina edduuka oba olina g'ogenda okuguza tomala kumubuuza owagira kibiina ki, oli wa movement oba oli wa so ye bizinensi yange eyo. Oba nyina n'omuvuzi wa booda atasosera gwateeka ku piki oba w'amawulire kubanga buli kibiina bwe kimuyita agenda n'akola ki n'abeerayo. So okuyimba mulimu gwange. Nafunye okusoomoozebwa nga kwavudde eri abantu be mbadde mpa kitiibwa be nawa talenti yange nengikwata nengibawa tusitule ekibiina ekyali kimaze mu briefcase emyaka nga beemulugunya nga banzivoola nga banzisa wansi olw'okuba nagenze nenyimbirako bannyinaze ababooda bapiizanti abasookerwako okusinziira ku ndowooza yange olw'okuba nga babadde ba movement. Kakati nze ensonga engeri gye ntegeeramu obukulembeze nze nga Hajjat Stisha Mayanja oba bwe ntegeeramu piizanti sisosola nti piizanti alina kuba wakibiira bwe kiti kyokka. Bapiizanti balijjo ovuki banyinaza ababooda be nagenda nenyimbira abampita olw'obulungi nsobole okubeera nga mbasanyukirako olw'eri ekkula lye baali batuuseeko because ekyo omukozi gwali gwakubakulaakulanya na kukyusa bulamu bwabwe. Kati nze siri muntu atayagaliza nti bajja kunnyonnyola ensonga eyo ngambe nti ati olwokubanga ate ndi mukulembeze wa kibiina ate sigenda kuwagira nkulaakulana ya Uganda abo basaagala nsi yange. Nze njagala ensi yange n'abantu baamu. Ensonga lwaki mugenda kundaba abantu bangi ate mukyandala kubanga ndi muyimbi. Ndi muyimbi ali signed by Al Magic eyasayininga nti buli nsonda yonna nga egenda kuba ereeta ssente nga ziri under performing nina okubeera nga mbeera ku stage. Nze ndi muntu ali royo atamenya ndagaano yange. So kisaamanya nalowooza nti abantu benyingiddemu beneegaseeko tugenda kufaanaganya endowooza n'entegeera ey'ekintu kino bayawule obukulembeze n'omulimu. Era neewuunyiza nnyo okusinziira ku levo y'abantu be nalabyeko mu butambi obumu, ku levo gye mbatwaliramu, ku respect gye mbawa, nga bo basazeewo ogenda to attack me through media nga balina essimu zange twogera ku ssimu. They can call me Mr. Wamunana ogw'ekiro bagikuba n'engikwata. Tulina platform etugatta nga tebalina kye banyegeddemu naye nembalaba ate nga ndi mukulembeze waabwe. Nina kyenkuliddeko ekibangomye mbawa nnyo ekitiibwa ate ndowooza baasoma nnyo okumusinga. Manyi bamanyi ekitegeeza okubeera pulezidenti wa pati. Nze siri maneja wa muyimbi sisiimuula nti oba nze nsiimula ofiisi ya president party nti oba ndi treasurer oba ndi like any post. I am a president of the party. Nze nina amaanyi gonna obuyinza bwonna obugamba nti gundi awummule oba onaawummule. Tewali muntu alina buyinza bukubuuza nga nze president party kubanga party belongs to me. Era ekintu kyonna ekisalibwawo ekyenkomeredde nze nkisalawo.
so saagala bantu beewe mayinja ge batalina. Ekyokubiri nalabye ekipapula ku social media still nakirabisaawa mukaaga ogw'ekimu neŋŋamba abantu bekulembera nabo ekisooka babitiibwa ate basoma nnyo ate abamu bakanso. They can't do that. So nabadde manyi nti oba bano abaana bato oba basikala oba baani akutte ekipapula bakijingiridde ne bakiteekayo nga simanyi muntu wogamba nti musamuniiza omuntu ne mumuyita bunnambye. Kati ate kyamazeemu amaanyi kuwulira audio ng'omuntu omukulu ayogera nga tannankubira. Nasemba okwogera naye a month back nga omanyi nalwaza maama wange nga mama wange mulwadde ndi mulwadde mama wange mulwadde ngenda yimirizaamu ku mirimu gya office. Since then taddangamu kunkuliza nti oba munene mukadde wafe ali mu mbeera ki nti oba pulezidenti waffe oli mu mbeera ki nti oba pulezidenti waffe nakolaba eno ki ekyabaddewo. Namulabye very aggressive nga dresses very smart ng'avaamu ebigambo byetusobola kubula. So I was very disappointed kuba nazo se ndowooza maybe it's a lie mbampise mu bunnambiro. No. Tosobola kumpisa bw'otyo nze pulezidenti w'ekibiina. Ekyokusatu mpuliddeko nga bagamba mbu bantuma empapula up to today sizinonanga constitution ya NPP egamba okulonda omuntu ku bukulembeze alina okuba nga alina empapula ezimazeewo. Baba bantuma empapula nga nakati bagambye sikomangawo kati awo mba sitegeera buli obwo pulezidenti babumpa kuki banneesigira ku kyokubeera nga nkulembera banneesiga mbakulembera abaami abakulu abaasoma nga bagamba nti wemaze saasoma nesina mpapula. So obwo nabo bulimba. Nkimanyi I am training, nkimanyi nina essannyalaze, nkimanyi ndi muntu w'amaanyi nnyo alhamdulillah thank Allah, naye ate temukozesa amaanyi kutapinga amasannyalaze gajja bakuba. Tosobola kuva eri n'ogamba olinye ku Philippines tomanyi gye yava. So tulimba abantu olwokuba oyagala otapinga akasannyalaze naawe otambule you're not training hajata traininga and emabega my friend bino ebintu by'okutraininga mikisa. So tolimba abantu toyonoona linnya lyange. Another thing nalabye abantu ngenda bongera okunzivoola n'agenda omukazi omukulu ndi mukulu ayitanga Allah alhamdulillah surprising sibatuuka. Ekirala nti nga ndi ku stage nyeenya akabina nkalina akabina bannange sikeekaka sikambala nkalina I thank God mpozi okubatangazaamu akatono nze ŋŋonda ate nnyumira engoye. Kati bwebeera ku stage omanyi bwe tuba tuyimba music obeera entertaininga kati nze music yandiŋŋonda kati abadagamba asunze ere no kati nze ŋŋonda ng'omuntu kati neesanga akabina kakoze eki kasagadde nga nange simanyi. So siraba lwaki omuntu ayinza obeera eyo akabina kange ne kamuluma okujja nga ngamba nti kamuluma bulumi. Tebakomyeko ne bagamba omukazi omufumbo omuzadde alina n'abaana ne bamutigatega ku siteegi panange. At your age tomanyi kye bayita entertainment. At your age tomanyi nti obeera wali ku siteegi oba birala okola ku bintu bisanyusa bantu. Kaka kyogamba mwanyinaze owa booda bwe mujjayo nankwatako kive kinene nnyo naye mba mukoledde olunaku okujjawo ng'ongamba nti gwe wabadde oyagala obeera nga gwoli ku siteegi naye mutuleke bwe mba ndi mu pafominga mba mpafominga mba nkola mulimu naye mba nkola ssente buli omu yamanyi bwakola omulimu gwange. So sagala mu nsibo nze sivoola ddiini yange I respect my dean era nkola ebyo byensobola okukola. Kati bwetuliza nga nti olwokuba nageze ku stage nenzina nakoze kivve nnyo singa abalala abasiraamu abakola ebirala. Tuleke ebyakaisaario ebyakaisaario muleke Allah atulamule. Temwefuula ate mmwe bamanye nnyo bannange yakoze bwati. Ekyo nje kivaako. Ekirala n'alibaddaani
bwe nali ngenda mu byobufuzi natuula n'ani ne mbagamba nti ki era lukweki lwe nalidde sirina kye naliddemu lukwe bannange ate tujjawo nebino ebyakubeera nti tulowooza nti no politics tuba mu lutalo tetuli mu ttale nesi esigala yaffe ate kyogera nakulaga nti nno tuli bumu okitegere esinga lukwe lwe nalidde abantu just bakyandastanning ate nekirala let them focus on there kati nabadde mu pateyi bafokasinge ku byabalebye babitereeze bannange essannyalaze mulireke lijja bakuko kinabadde sikimanyi I respect people by the way nze sigoola abantu naye ekyokubeera nga bamuyiteeke nadde sikimanyi I just felt like eating a fish kati manager yange nanyamba nantwala emulungo nenkirya bambi endyakagege obeera onolowooza n'oyo yakkagege aye nate njagala nkali deep fried I wasn't attacking you. Olwaleero bagale bakuulira okushaka ekibiina kyobadde pulezidenti ate bw'okalambidde ogamba nti mutali pulezidenti obeerako olwokulaba ngudde offices baladdeko n'abasirikale abaggula balina gye babatadde because they can't afford naye kyeŋŋamba kiki sibulemeddeeko naye nze ŋŋamba ebugambye tewali asobola kungoba ate nensonga lwaki tuli wano bayireyo baleme kumbuza kibuuzo ekyo nzize bweyambulula nzize kweyambulula kubanga nze sisobola kukolagana n'abantu be tutalina ndowooza yeemu sisobola nze bulumi bwe nnina bwakusakira abantu bawagizi bange era sigenda kulekeraawo okubeera nti nvudde kuba pulezidenti sigenda lekeraawo okusakira abantu era ngenda babulira ekintu ekirala nga mmaze okutegeera abantu abalala ngenda otambula nabo bali mu layini yange erwaliro omuntu wa wansi peasant naye olunaku olwaleero neeyambudde oba pulezidenti wa National Peasant Party era siri pulezidenti waabwe era siri na memba abawagizi bange bonna abayiribi bannange nga bwe mumanyi bwe tuze tuyiriba mu nsi muno fe tumanyi ebituluma anytime from now ngenda babuulira obuwagizi bwange ngenda buwaani era ni bwe tugenda otambula naye okutuuka ku kigendererwa kye twagala kubanga tulina ebigendererwa ffe nga abayiribi abantu ba wansi era ngenda kwongera okubasakira so from today era ku mwezi 26 September sikyali pulezidenti wa National Peasant Party nze ayeegobye kubeera nze nina obuyinza obwegoba tewali alina buyinza bungoba kubanga bonna nga bwe bali I am there above. Ebyo bagamba nga nze nga maze ofuna abantu abalala bensobola okwegattako because I don't want to walk alone.